omusajja awasizza omukazi omulala weetuge nti kubanga awasizza omukazi omulala yasoose osobola okwetuga nti kubanga bbaawo yawasizza omukazi omulala sha n'olemu okulya emmere nti kubanga yawasizza omukazi omulala bo bali eri ku chips chicken gw'osula njala nti oli ku strike nze ezo ze counseling zempa abafu abakyala bajja nga bakaaba nze n'emmere ennemye yenna n'akogga emmere ennemye omusajja yafunyeeyo malaaya banange basula bapepeya biki gwe naawe kwata akasente ko gende weegulire chips otuula olye yes agenda okomawo abadde akusuubira okubeera kawunga na mukene ng'oli ku chips nga weebajjagala ate kati kijja namuluma nnyo me frankly speaking nze omusajja tasaa kundemesa kulya nti kubanga mpozi nga zimbuze naye nga tezimbuze tewalidde chipusi nga muli eyo muli mu kucakala mulya chipusi nze nange nja kwetwala autu ndye pooko kati omukyalo omugezigezi taddaawo ne yeewanika ku miti nti kubanga bbaawo ayenda bulina kube oddaawo tugubale ku baana nti kubanga bbaawo yayenze no way, you have life to live. Ye bw'aba yayenze kayende ebibye gwe dda wano n'abaana bo mwetwale out mucakale musanyuke obulamu bugende mu maaso ate tuneesiba ku ekyo tetukaabira mata gayiise. Haleluya, mwoyo w'amagezi. Pastor Desire gwenkuletedde olunaku olwaleero all the way from Fojim eyo Kasozi enansana ewa Pastor Buyongo naye gyasibuka ono nga beyo bamuyita Senga ndowooza lwakuba ensonga zazikuba ku mutwe naye alinga Pastor ani ono gwe naakaba waako Pastor Koja yaani that Pastor Koja gwe nabalitako sometime back alinga oyo akugamba ekigambo kyoyagala olya n'okiwulira kitayagala n'okiwulira naye ng'okiwulidde era nze mwagadde era ngenda mubawa nze awabeera ebirungi wesiva awabeera ebirungi wesiva mikwano era noono ngenda kuva mubawa bulungi nnyo because ayina message ennungi gyenjagadde wekitegeera kyovola olunaku lwaleero ngambye kamba sharingirako eno message azze nno okuba nga abuulirira mwenna si bawala bokka wabula n'abasajja tolina gy'otwala mukazi atalina kyakwongerako toyina ate bannaye abakazi singa nabe mukitegeera nti singa mutegeera weakness z'abasajja singa ffe twawangula dda kubanga omusajja ne bwoba omwagala otya mukwano tomulaganga ako nga bagamba kyama tomulaganga bwe kasi tomulaga bw'oba ti kiba kiwedde era nga azze n'okubuulira baboyi nti naawe tolina gy'otwala mukazi atalina kyakwongerako kamubawe ye lwaki mweyogerera kamubawe mubwewulireko obubaka obwo obulungi obuva ewa Pastor Desire. Nammwe abalenzi abali muno munoonye abakyala abagattako value. Yes, don't marry someone who cannot add value to you. Ojja kutuuka eri akufuukire omugugu omukyawo omutamwe n'omutamu omukoowe akusaba nika akusaba bizigo akusaba paadi akusaba ki ebyo byavaawo byali byabamaama baffe twagala abatugattako value. Nze kati kampolereza abaana bange ab'obulenzi wama abalenzi abali muno kyekyo oba nedda temuliimu kati abakyala bali muno mugolokoke nammwe mukole musobole okugatta ku baana baffe value temuba kalubiriza buli kimu. It's too much. Hallelujah. We want people who can add value. Naye bw'oba tokola bw'oba toyina magezi tojja kugatta ku mwami wo value. Hallelujah. Temujja kunkubira ngalo basingo naye kyekyo nkyogedde kayiseewo dda sikyakazaayo. So
wamakyekyo mukama mukugatteko ate amuleete. Yes, wamakyekyo twagala abakyala abatugattako value. Naffe abaana baffe abatabani baffe babonaabona. Nze ate kanyongereko enjiri. Bantu mmwe for sure you people omugugu mungi ku basajja. N'asasula renti, n'agula emmere, n'asomesa abaana, simanyi tuwe za house girl, simanyi tuwe jjajja wange mulwadde, simanyi maama wange mulwadde, byonna ng'omwami oyo yayina yazijjawa. Temuddamu tukalubiriza. Ate nno mbabuulire, sinza ali mu department y'ab'embaga, wamandeetera omuwala oyo osooke mu interrogating. Nja kusooka nga babuuza omugattako okyoyo olina value gy'omugattako oba omutoolako butoozi. N'omwami naye mubuuza olina value gy'omugattako oba omutoolako butoozi. Bantu mmwe twetaaga abantu aba value addition. Haleluya. Mukama abawa omukisa wamu abakitegedde. Waliwo abategedde enjiri mbategedde kati. Mumanyi bwe kiruma nga omusajja alaba tumufaako. Nakoba okusanga ku bichipusi. N'abaana, Daddy, we ate chips and chicken. Mommy took us out and we ate ice cream. Nagamba bulijjo babadde balya mukene. Omukyala omugezigezi abeera alina akasente ke ku luuzi. Akasente ke kamuyisaawo mu biseera bwe bityo. Akasente ako ke kamuyisaawo. Yakulekeddawo mujja kulya mukene mulye n'akawunga, nze siina sente muveeko. Kale tweyanziza Daddy, toyomba. Muleke atambule. Ekyembi kwe kwesanga mu kifo kyekimu. Gyachakalidde naawe n'akusangayo. N'asanga nga naawe gye wagenze watutte baana bo. Naye okimanyi omusajja omugezi tasobola nakukuba. Ng'akusanze mu kifo kyekimu abadde tamanyi yasitudde emaali ye, gwe naawe ositudde abaana bo. He ends up paying. Yes. A gentleman ajja zisasula nga mwesanze mu kifo kyekimu. Nze nkuwadde amagezi, okyayagala kirala toddamu kukaaba. Bawange asula bweru, bawange sikyalya, bawange waayi. Omanyi gyasula, omanyi byasula akola, byasula ali obimanyi. N'osiiwuka waliwe yajja nga njogera mazima g'eggulu. Weeks ezo tanaaba tasenya naye ki baawe yakola ki? Yafuna omukyala omulala ebweru, takomawo. Nemubuuza omaze myezi emeka, omaze ennaku mmeka nga tonaaba? Weeks 2. Omaze gundi banga kinga to sikyalya nakulya musumba. You people, nze n'obwembeera musajja, do you think I can come back? Hey, ng'omaze weeks 2 tonaaba. Omukyala nga bw'omanyi omukyala, nange sidda. Tasenya, tanaaba, ekiviiri kyonna nga kyakwata ng'ekya dread. Njogera mazima g'eggulu, you people. Yajja ng'ateeseeko gukofiira, naye simanyi na ngeri gye yaguggyako ng'atuuse mu maaso gange.
ng'enviiri zonna zikutte bwe ziti, sikiini yonna ekaze. Akazigo bayasembayo ddi kufuna akazigo sikiini, naye ali muki? Oba yali mu strike oba nkiyite ki, n'otamanya bbaawe gwapepeya naye yeesiga ekizigo n'olowooza anaaba mata, n'otamanya bbaawe gwapepeya naye yenna obuwoowo yeekuba perfumes nga mmeka, obuliri bwe yeebakamu asooka n'abukuba perfume n'alyoka ayingira mu buliri, gwajja kujja mu buliri bwo nga bwonna buwunya. Bantu mwe mwoyo w'amagezi, tulekerawo okusalira abaami baffe emisango. Nabo baagala ebirungi. Mwoyo w'amagezi, siganya nti waliwo abakola ki, abenda, naye nze nakuwadde akakodyo mulage that I'm not hurt at all. Mulumye ajja nakutya gambe naye omukyalo ono simanyi kaabala ayeewombeeke. Haleluya. Abakyala abafumbo gye muli, entalo ez'obufumbo tugenda zirwanyisa omwoyo w'amagezi. Bahagali twagala bafulume, tujja oli nabeera buli seera ova mu bamalaaya bo, ova mu bamalaaya, ova mu bamalaaya. Oyo taba mwoyo w'amagezi. Buli kaseera olangira omusajja bamalaaya, ajja gendera ddala abanoonye. Fine yasuzeeyo siwakana, naate toddawo mu kumulangira bamalaaya 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 paka ddi. Mwoyo w'amagezi amaki ekyo tweyongere mu maaso. Olunyiriri olw'17. Yes. Amakubo gaago makubo ga kusanyukiramu, n'engendo zaago zonna mirembe. Amakubo gaago makubo g'amagezi. Ddamu olutusomere. Amakubo gaago makubo ga kusanyukiramu, n'engendo zaago zonna mirembe. Ndowooza okiraba bw'obeera n'omwoyo w'amagezi. Bayibuli etugamba nti anoonye emirembe, oba tunoonyenga emirembe ate tugigoberere. Naye tosobola kunoonya mirembe nga tolina magezi. Bayibuli etugambye nti amakubo g'amagezi mirembe na ssanyu. Amagezi ge gagenda okuleetera obugagga bw'oyagala. Amagezi ge gagenda okuzimbira ennyumba gy'oyagala. Amagezi ge gagenda okuvugira motoka gy'oyagala. Amagezi okimanyi waliwo abantu abalina motoka naye nga tasobola nagivuga. Oza lwaki? Me I have a friend. Oli ava mu family nene. In fact, she's from the first family. Naye abona boda zimukuba ebigwo ye munene. Enaku zino baziyita zinyashi zonna ziri. N'atuula ku boda yonna enyashi emalayo boda. Lwaki? Teyafunye driver amuvuga. Mwoyo w'amagezi, motoka ejja kujja ekuleme okuvuga ngu toyina kuba ekulemye okwo. How can you fail to drive a car? Nga n'amwana owa P7 agituulamu n'agivuga. Naye waliwo abaalemwa. Nze ndina ne my cousin sister naye yamulema. Nagenda okuyiga we nayigira nga already motoka mweri mu compound bawa ina motoka bagula naye nakati oba myaka emeka nze simanyi na myaka gye maze nga nvuga nakati tagivuganga. Aha kyewuunyisa. Mwoyo w'amagezi. Waliwo family gyemanyi, in fact twafiirwa omuntu ow'omuwendo. Omuntu oli ye omwami baali balina motoka ng'omwami yamanyi okuvuga, omukyala tamanyi. Motoka eri mu luggya naye omwami yakwatibwa pneumonia n'emutta n'afa vi.
Lwaki? Kubanga omukyala tamanyi kuvuga motoka, tasobodde kutwala bbaawe mu ddwaliro ekiro ekyo. What is that? Bayibuli egamba nti omukyala omugezi akola ki? Azimba ennyumba ye. Oyo yazimba ennyumba oba yagimenya? Bantu mmwe twagala amagezi.